Mbalamusiza nnyo abali ku the updates online page ape Women's Day. Abamama mu ggwanga Uganda mbagaliza okucelebratinga olunaku luno obulungi era mama wange nkwagaliza olunaku luno, njagaliza olunaku luno first lady waffe gwe bayita Babi Yitungo Kyagulanyi. First lady tukwagaliza Women's Day ennungi. Njagaliza Women's Day ennungi bannayuganda mwenna abali mu diaspora ne bannayuganda abali ewaka. Most importantly bannakawempe North Constituency nammwe mbagaliza Women's Day ennungi. Mr. Update nyingiddewo okubaako ensonga gye mbategeezaako naddala mmwe abali ku the updates online page. Si nkola yange okubeera nga nnaku zino sikyajja nnyo live, naye bw'olaba nze live omanya waliwo ensonga nkulu nnyo. That's why Mr. Update sobodde okubeera nga nzijja, naye nga mwebali nnyo mwebalire ddala abantu bonna betutambuza nabo enteekateeka eno ey'okulaba nga NUP egenda mu maaso, okulaba nga ensonga eziri mu muntu wa wansi zigenda mu maaso. Mwenna mbaagaliza Omukama Katonda abawe kye musinga okwagala. Lunaku lwa Monday nga tugimanyi nga public holiday because this is International Women's Day. Mwenna mugimanyi nti ensi yonna luno lunaku eru celebratinga, era kyovala bannakazadde baffe bamama baffe tubaagaliza olunaku luno olulungi. Njagaliza International Women's Day mama Nagirinya mwagaliza olunaku luno. Waliwo mwannyinaze Magike nkwagaliza olunaku luno olulungi. Bannyinaze nabo mbagaliza olunaku luno olulungi. Naye nga mama Nagirinya sinza kumwerabira because olunaku lwa ttendo nnyo. Sharing ayita muno, waliwo story, waliwo muganda waffe ngenda mubaleetera wano mwenna agenda kubakwatako nnyo. Bulijjo mumunsaba, bulijjo mumumbuuza Segirinya muganda waffe oli aliwa? Mbadde ndi awo nga gguka wano ku ofiisi nga nti Mr. Update n'omuzira kisandeese wano mwegayiridde bwegayirizi, ne muganda ntwala ku ofiisi ya Mr. Update. Bwe naamusangayo kijja kuba kinyambye, naye nga omuntu ono mwenna bulijjo mwebuuza byaggwa bitya. Muganda waffe ono agenda kubabuulira amannya ge. Olwambuuza omwana waffe oli gwe baagoba ku ssomero olw'okuba nti bamusanga n'ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. Update wamufunidde essomero kyawedde. Muganda waffe oyo gwe baagoba twamufunidde essomero olunaku olwajjo, era olunaku olwaleero tumaze okukola nga tusasula school fees eza muganda waffe oyo mwana gwe bayita Alex mwenna eyabakawaasa ennaku eyabakaabya amaziga gwe baagoba ku ssomero. Omwana oyo bamugobola okuba nti mu keesi ye mwalimu ebifaananyi bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu musango munene nnyo mu ggwanga Uganda, naye bwe kibanga musango munene ffenna omusango ogwo tugenda kuguzza because ffenna tugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president eyalondebwa. Omwana oyo ne bamugoba, naye twamufunidde essomero lya mulembe nnyo, ge gamu ku masomero agasinga amaanyi mu ggwanga lye bayita Uganda. Ate omwana oyo yansuubiza nga Mr. Update ngenda ku performinga bulungi nnyo nnumye abayaayi. Nolwekyo omwana oyo yagobwa mu ssomero olw'okuba bamusanga n'ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye kye njagala okubategeeza, essomero lye twamufunidde it's the one of the best mu ggwanga lye bayita Uganda, era twakimaliriza. Era omwana waffe agenda kubeera ng'akola ki? Agenda kubeera ng'atandika okusoma olunaku olw'enkya. Nolwekyo mwamugobye mu ddala, naye ate n'agenda mu ddala. Katonda alina bw'akola ebintu bye, omukisa guno gusobola okugaana, naye Katonda naggulawo omukisa omulala. Nolwekyo omwana oyo amumbuuzizzaako atandika okusoma lunaku lwa nkya. Tetwagala kwogera ssomero mwe twamututte olw'okwewala abanyampi okubeera nga bajja mutaataaganya. That's why twasazeewo tumufunire essomero eddala nga ddungi. Bw'anaaba amaze okukola A-level awo tujja babuulira nti essomero lye lino, kubanga awajja kuba avaayo, naye tugenda kulumya abayaayi. Era nabadde awo ne ŋŋamba singa pulezidenti wange asiima naga nti omwana oyo Mr. Update gwe mufunidde essomero eddala agendere mu mmotoka eno eya bulletproof twongere okulumya abayaayi. Pulezidenti ayinza okusiimira awo because omwana oyo yaŋŋambye ebirooto bye ku
ku meetinga ku president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mugamba totya ekyo tujja kubeera nga tukola ki tukikwasaganya tujja kubeera nga tukikwasaganya insha Allah president mu meeting eko ne bambi akaana kankwasizza nnyo ennaku nnyo kankwasizza nnyo ennaku akaana ako bambi ng'okusoma kaagala ebyo nno Mr. Update nabibasuubiza tugenda kukola ebintu nga byanjawulo nga NUP tugenda kukola ebintu buli omu yeewuunye nabagamba ekintu kimu ne bagamba Mr. Update abantu abasinga bagamba Dedo Segirinya mumulaba ali active nnyo lwakuba anoonya kaadi ya NUP naye bannange nakyusaamu kaadi nagifuna n'akalulu nkawangula ndi MP wa Kawempe North Constituency naye mbabuulira mazima era sizikizanga nsigala nga ensonga y'omuntu wa wansi nkyajogera kino nazaalibwa nakyo buli wenda omuntu waffe ali obubi kinnuma njagala nnyo abaana baffe bonna nga bali mu mbeera nnungi nnyo that's why abantu baali bamanyi nti Segirinya bw'amala okufuna kaadi n'awangula n'obwe-MP tagenda kuddamu kulabikako maama ate ndi mukambwe bukambwe ate okubeera active neeyongedde bweyongezi nolwekyo Mr. Update ensonga eyo mbadde nnyina okubeera nga ngibategeezaako naye mu kiseera kino nga bwe mumanyi nti twatandika ekintu kino eky'okuyamba abantu ate nga sinza kukivaako nze njagala okukomya live ez'okugamba nti banne mutuyambe tuyambe ono mutusindikire tuyambe ono mutusindikire tuyambe ono nga Mr. Update maze okulayira era mbabuulira mazima bwe naamala okubeera nga ndayira nja kuba live zino eza fundraising ezimu sizikola nja kuba nsobola okukwata kasente akatono ennyo parliament keeneebempa nenyambako abaana baffe abanyigirizibwa ekyo nno kibulayo just mwezi gumu gwokka okubeera nga nyamba ku bantu baffe kubanga kaadi eno bwe baagimpa banga Segirinya bwewangula ate yamba ku banno abanyigirizibwa era yensonga lwaki nja kuyamba nnyo bannanga abanyigirizibwa katusaba Omukama Katonda Mr. Update ndayire ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu alayire awo kigenda kuba kiwedde ye Uganda empya gye twogerako ngenda batuusaako omuvubuka ono ngenda mubalaga wano ku live ali wano ku office yange ya Mr. Update mwana ono ye yakubwa akakebe ka tiya gaasi Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda okubeera nga yeewandiisa ekyambogo oba mujjukira omuvubuka gwe bakuba akakebe ka tiya gaasi ku ndere turuupu awo nga ku ndere turuupu awo omukono ne guvaako mbadde ndi awo ngazze ng'akaaba amaziga Mr. Update ndi maziga bangi obayambye bangi obabeereddemu naye ze nazza gwaki nange Mr. Update nandiyambiddwa ng'abalala siina kyennyina siina ki mumujjukira omuvubuka oyo gwe bakuba akakebe ka tiya gaasi ku mukono ne kamuggyako omukono ne kagusaanyaawo ndi naye wano muganda waffe oyo agenda babuulira amannya ge ababuulira embeera gye yayitamu ababuulira ennaku gy'alimu naawe bw'onookwatibwako tumuyambe bambi tumuyambe mbabuulira mazima Katonda alina bwe yakola ebintu leero oyamba munno naye enkya yagenda okuyamba ggwe leero bw'oyamba munno enkya yagenda okuyamba ggwe because budimandi bwe butono nnyo bw'ayagala tumuyambeko mugeyeka ngende mu kooti y'abantu etubeeko kyetuyamba ate mu ngeri emu obwendala tulabe nga naye bambi asobola okubeerawo nolwekyo ndi naye wano naye bw'omulaba Nantume Aisha agambye mujjukidde Nantume Aisha webale kujjukira omujjukidde omwana oyo akakebe kamuggyako omukono totale ne guvaako ne bw'omulaba okaaba amaziga embeera gy'alimu mbi